abatuuze luyita Kikyusa, Ziroobwe ne Kabimbiri wabula nga luli mu mbeera mbi. Lusaabaza abantu abagenda ku ngendo ez'enjawulo n'okutambuza ebyamaguzi. Wabula ekisinza okulwonoona ensangi zino ebimotoka ebisomba ebikajjo okubijja e Kayunga okubitwala ku kolero lya ssukaali e Luweero. Oluguudo lwonna luwogomose, oluguudo lufunda, luyitako agamotoka aganene ennyo agava ejjinja nga galeeta kuno ebikajjo. Kaakati abantu abafiiridde kuno kumpi bagenda mu 10. Twogeddeko n'abamu ku batuuze abakozesa oluguudo luno ne batutegeeza nti bakaluubirizibwa mu by'entambula olw'ebinnya n'obufunda bw'ekkubo ate nga ku musana enfufu bagiryanga mmere. Tuufu tulina obuzibu ku luguudo lwaffe luno olwa Kasana-Luweero Kikyusa Ziroobwe Kabimbiri. Oluguudo lwaffe lufu nnyo, gavumenti ezze tugamba dukola Kolaasi naye mu myaka 30 oba 40 mu butuufu tetufunye Kolaasi, ffe tetufunyemu ng'eggwe. Naye tusanze obuzibu mu kkubo lino. Abasajja abatukolera enguudo bo bakolagadde bengali. Kubanga obutuufu mujjudde ebinnya, tuli basuumuzi, tuli balimi, naye kakati nyinza okugwa ebigonga 8. Mu Luweero ffe tuwere tumanyi nti tulina okusanyukako nga mu Luweero anti mumanyi ffe twazirwana naye wano ffe tusinga okola naddala n'ekuba lya kasisoloto naye okuva wano okuva ku Kolaasi paka gye tulaga bonna binnya byere bwana mulooza mulaba tuninganga balinza okusimbamu ebitooke. Oluva Lubega Girigoli omu ku batuuze mu kitundu kino agamba nti oluusi balemererwa n'okutuusa abakyala abazitola mu malwaliro okuzaala obulungi ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Abakyala ab'embuto tubonaabona nnyo kuba oluguudo ogenda okumuvuga omutuusa kumpi oba mulwadde wa lukindo naye baba bamusibudde ku ddwaliro tusobola muzzaayo era bamupangisa mu mmotoka oba wa lubuto bamulongoosezza ng'okumuzzaayo okutuuka eka ate bujja tutuuka ng'olukindo lutadde. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Erasito Kibirango ng'atuula ku lukiiko ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo Kiyunula e Luweero aliko byennyonnyodde ku mbeera y'oluguudo luno. Twali badde nga tubatadde ku nninga bakama baffe abayunula kulaba nti oluguudo olwo tulimiddwe naye nga y'ensonga eyo nti ab'ebikajjo balufudde nnyo bize. Ebimotoka bibeera mu lunaku abantu baffe bafunye accidents mweziri, ebimotoka byennyini bifa n'obuzito bwabyo. Kibirango wategeeza nti ebigambo ebyogeddwa abatuuze bituufu ddala naddala ku bimotoka ebisomba ebikajjo ebyonoonye nnyo ekkubo wabula ategeezezza nti mu bbanga lya ssabbiiti emu yokka baakusalira ekizibu kino amagezi. Era nga bwe ŋŋambye manyi nti mu wiiki ng'emu tujja kuba tutudde nga ffe aba disitulikiti ate ne Yunula nga ttiimu ya Yunula oluguudo lwe tunaasooka okubakaabira lweruwo lwa Ziroobwe Kikyusa ate paka ebituukira ddala na wano mu Butooto. Nora Nakyejo ne Samuel Kawooya, BBS Telefayina.